viewing a video eno oteekeko your best comment. Inkudira mu video eno di viewing oteekeko comment esingira ddala gye wali okomentinze mu bulamu bwo. Wawula mu comment eyo commentinga nga otaddemu erinnya lyo n'ekifo w'owangalira okubanga ondaba. Kubanga ebigenda okuba mu katambi kaneeno munnange biri byakubanga tuba kansolinga, tuba motivating, tuba inspiring. Wabula to olunaku olwaleero tuzze na kubuulirira bannanga abasajja okujjako okwewanika obutakuta omululu n'omulugube kino ekintu tekirina kukolebwa musajja mukulu. Wabula mu katambi kano amannya yenze Sheila Adita gw'olabako mu katambi mu ddoboozi ne mu kifaananyi yenze Sheila Adita. Wabula ng'ate era kambere nga ntumirako ku bantu bange abasinga okulaba vidiyo zineeno, abasinga okulikinga n'okukomentinga waneeno nga ntandikidde ku Viola ng'oli mu Saudi Arabia, Viola Viola Mugumya ng'oli mu ggwanga erya Saudi Arabia. Weebale kubanga olaba muganda wange, weebale kubanga weekuumirako. Ate waneeno ngenda kubanga ntumirako ku Joan Rachel ng'oli mu Nairobi. Wabula ate naawe weebale kubanga obutwekuumirako muganda wange, weebale kulaba vidiyo zineeno, weebale kubanga otwekuumirako, weebale kulaba vidiyo zineeno. Wabula ng'ate era ne Mutesi Grace, wabula atenga ne Grace Mukisa weebale kubanga nawe weekuumirako, weebale ku viewinga vidiyo zineeno. Era nga inkuddiramu teekako comment gy'osinga okubanga weesiga, comment yo best comment gy'oba okomentinga mu video eno. Olunaku olwaliro twagala tumanye abantu mulowooza ki ku bintu ebiba bigenda maaso mu bulamu bw'omuntu omulala. Gwe ekintu ekituuka mu bulamu bw'omuntu omulala okifunamu lesson ki, era lesson gy'ofunye osobola giwaako endowooza ki, oba n'obeera nga osobola nawe ogisomesaako omuntu omulala. Ye ebyo ebintu by'olabye igwe ng'omuntu obiyizeemu, ekyo kye twagala. Wabula ate nga tetunnagenda mu maaso era na video nziramu okutumira abantu bano bannange muwulire amannya gammwe. Ntumiddeko ku Grace Mukisa ng'oli Abu Dhabi, weebale kwekuumirako. Ntumiddeko ku Viola Mugumya nga nawe oli mu Saudi Arabia, weebale kwekuumirako. Wabula ne ntumirako ku Rachel, ntumiddeko ku Joan Rachel ng'oli Nairobi, weebale kubanga otwekuumirako, weebale kubanga olaba vidiyo zineeno. Wabula ng'ate Rachel Nakanja, wabula nawe enkutumiddeko. Embaga y'omwami Rwasa, ensonga lwaki embaga egaanye. Rwasa abadde agenda kuwasa mukazi, oba eyaliko mukazi wa Ziza Bafana, ate nga ye yaliko mukazi wa abwabwabwa ajoni pulaka bwabwabwa warawa bwabwabwa era bebebe oyo nno omuwala gwe mumanyi obulungi Vanessa oyo muwala muyimbi, Vanessa oyo yaliko modo, Vanessa oyo tumulabe mu video nyingi eziyitingana ez'aba celebrity nga mwotadde Ziza Bafana omwo yasinga okulabikira ennyo nga akola video ezo. Wabula ate nga naye nga y'omuntu ayina ennyimba ezize Vanessa aya trendingako ebbanga eriyiseeko emabega. Kati nno yoyo omukyala Rwasa gwabadde adetinga ebiseera bineeno byonna. Vanessa oyo faded artist, she's a faded Ugandan artist nga we mumanyi. Vanessa oyo yaliko omuzinyi wa karaoke ne bigaana. Vanessa oyo yaliko omukyala omufumbi ne bigaana. Era nga Vanessa oyo yayina n'omwana omukulu owa Ziza Bafana. Imbadiramu Vanessa oyo bamukakasa okuba nti omwana gwayina gwe yazaala yamuzaala mu Ziza Bafana. Ngera we byajja biyitingana ebbanga emabegako eyo nti nno omwana wa Fifi omukulu yamujja mu Ziza Bafana, yamuzaala mu Ziza Bafana, ne bigenda mu maaso ebintu ebityo. Wabula ate leero Vanessa yabadde ayina okufumbirwa olunaku olwaleero, ate era nga yadduse mu kidaala nadduka n'ebintu by'omugole. Ate nga wano batugamba nti nno
omuko yabeera muganda wa Vanessa yadduse n'ebintu byonna omugole nadduka ne sente zonna bakuba amasimu tewali akwata wabula ate nga ne family gye balimba okutwala omukolo si gye bazaala omuwala kati wano neewuunya abasajja ova otya okwagala omukyala from a TV presenter n'ogenda ku mukyala ow'ebbaala akola mu bbaala n'ova ku mukyala ow'ebbaala n'odduka ku mukyala omuyimbi okuleka abasajja okubanga temukuta temumanyi testi zammwe temumanyi bye mwagala muzunga buzunzi osobola otya okuva ku bakazi bonna b'obadde nabo abalina profile abakola ku TV ne radio abazanya firimu n'ova ku mukyala nga Diana Nabatanzi ate n'odduka n'ogenda ku Angel akola mu bbaala akola services z'ebbaala ate n'omuddukako n'ogenda ku muzinyi w'ebimaasulo igwe nini ng'omusajja obaako ekikyamu oba si ekyo nga gwe omusajja mululunkana nnyo n'emibiri gy'abaana ovudde ku mukyala ayambala naggumira atakunama n'ogenda ku mukyala ayita obwereere for example kiringa bw'onoova ku mukyala eyeebikkirira n'ogenda n'oyagala Doreen modo ayeekubisa ebifaananyi ng'ali bwereere bute nga gw'ogamba ye mukyala gw'olina okuteeka ewaka abasajja munoonye nga tesiti z'abakyala be muyina okuwasa si buli mukyala gw'olaba nti nno ayagala obufumbo naddala abo abalimu olwa celebrity tebaagala bufumbo naddala abo abeetwalira waggulu nti nno bo bamanyikiddwa munnanga abo bayaaye buyaaye baliwo okwekaniikirira abawala sayizi eyo abawala ebika ebyo baabano abavubuka abatandika obutandisi ndowooza owulira saga z'abantu be yayagalako yayagala ziza bafana n'amuvaako n'agenda ku John Black n'amukubamu n'oluyimba lwe bayita Vanessa womba kompinta wa bwabwabwa ebintu ng'ebyo kati nawe omusajja omugagga businessman ayina profile enamba naawe n'odduka mbu oyagala kuwasa oyo omukyala abakyala ng'abo si bakyala bammwe mu abasajja abakulu abawala ng'abo si be bakazi be muyina okuteeka ewaka abakyala abo namwe bayina abasajja gye baagala okubanga bafiitinga abasajja be baagala okubanga babalabisa wabula si mmwe muli basajja balumbe muri basajja bakubeera nabo mulumbe muri basajja bakubeera nayo eyo mu bifo kutwalako ku vacation wabula si basajja bakuteeka mu bidaala kufumbirwa Vanessa abasajja bayagala be bana abalina profile nga bakamiliyoni ayagala abasajja nga baziza bafana ababa yaye kuba naye muyaye eyo jagwa abasajja mukomyo omululu mugenda kutomera mugenda kunoona obulamu bwamwe obw'omumaaso olw'okubanga olaba omuwala anyirira wajjamu olugoye alabika bulungi omuwala ayina ebbina omuwala bino omuwala ayina vibe ate kati tusaasira nnyo emyaka gy'aba Ankolwasa emyaka gy'aba Ankolwasa mukoze mistakes nene ne mudduka ku banyamfe abayina okubabeererawo ne mudduka ne mugenda n'obuwala nga buffe abawala eyo abali mu category tebafumba they don't settle for less tayagala kwoza ngoye takwata mu masanda takwata mu manda takwata mu sabbuuni tasiimuula ayina kutuulawo ne bamulabirira nga bebi wagwa ku gusajja obukulu nga gwe ayina amaalo abajja kukuula bukuzi ng'anoonyaamu ssente anoonya ssente atambula agende tolina kyogenda mugattako tayagala byakumutuuza abo waka mbwalabirira gwe ate mu abasajja abamu abawala abo be mwegomba abato bamanyi n'okubatuga ne babajja mu bulamu bw'ensi ne bagenda ne bakola bye baagala vidiyo eno woba olina kyogifunyeemu nsaba okomentinga awo wansi gw'olowooza Ankolwasa ono mukyala gw'abadde ayina okufuwasa Ankolwasa ekimukolebbwa kimusaana oba nedda byonna ndeka mbimanye mu comment section ate era embaagalanyi